nze yewulya nti wali wa people power njagala onumbe physically sagala nvumire ku internet nonya ontuneko bivemo by'amateeka twetwale hands down mumanyira manya omuntu wasirika taba musiru omuntu okera kumacho okusirika naye wekitiibwa tesigenda ate musiru mumulinyeko mugerenga mumanyira okwanga nti omuntu musirise tajja kuvayo kwogera olwokamwe muwe mulanyo muvumavuma nnyo maama twakasoka okulaba people power UPC yali wano nga y'amaanyi ne movement ejja kgenda nze siwagala movement sagala people power sina kyenjagala kumpa mirembe gyange tontabala sikutabaala womba tontabadde sijja kutabaala woba ontabadde nja kutabaala kati omwaka guno gwendiwo buli eyalanvumyeko ngenda muvuma nange mutegeni tunaffe tumanye okuvuma lwakwerekereza n'ebitiibwa byaffe naye nga tumuwala nga tajja kundaba nga nvuma ku Facebook kubanga manyi muwala nga ali ku Facebook esawa zino mundiko munjolonga mundisiza amanankali mundisiza biki olwoka mumanye okuvuma ebigambo ebiwemula mwakali wa people power mugere mumanyire banyammwe ebe musinika ebinyo gwe MC Nomani wa South Africa gwe MC Nomani gwe wanvuma nga toli kyali wange gwe MC Nomani gwe todange Uganda MC Nomani gwe ganja Nomani gwe MC Nomani tomanyi waje ntambulidde okutuuka wano gwe MC Nomani gwe kakensa gwe mwa bloga befuula bakabimwe nze nja kwata ko bloga omuwati nja kufune bloga nakyawa kya wadensi nze nalaba densi nako wensi ebe muganga muzungu omuntu okusirika taba muti omusiru abantu sirikole kubanga twe deserving ekitiba kyaffe nduka ntukatwesekereze ne mutudako ne mutumanyira ne mutumalako emirembe ku data wange onfugireko ku simu yange onfugireko ne mbulamu wange wabulijjo onfugireko gwani olwokwanga wagira Bobi Wine gena kusuza nyoko fana tunali ya Bobi Wine wanafuga ajja kujja nsomese mwana wange nze bya Bobi Wine tebinkwata ko nawe oba afugo batafuga yamanyi bizibu bye ne Museveni bye tebinkwata ko oba abafugo batufuga yamanyi gasiya mukira musinika amasinisa amanyo olwaka omuntu musirise ne mujja mumanyira notagingako nogenda ku post ku page yo temuda mukusirika ko manyo gamwe zinako akuwa densi ate nkyaliwo paka saa 8 mutegente nsinzibu ebizibu ina bingi mwadduka mu Uganda mufaamu fe tuli mu Uganda tuvanga mudduka mu Uganda mutumanyira jangu komawe Uganda oleke chetuli mukati enako nerumira ebirode binerumira mujja mungwira ke daluli yamu gasiya bu people power wakali wa people power za sijja bawe mula sijja bavuma sijja bawe manga ebimpana nze ndi wabagamba mwana buli muntu wa dembe olwa dembe kwagala kyoyagala olwa dembe butagala kinjagala nezikigeza kantu okujja kumanyira kumala ku mirembe ya ku page yange ginakera kumacha okugulawo nga waliwo akapesa kagamba like or dislike woto jagala jifeeko genda nina mtu malake emirembe kuladi mtu mazeke emirembe mubivu mtu mazeke emirembe ku Facebook mtu mazeke bula mtu mazeke Museveni atunyigiriza people power tunyigiriza bula mtu mazeke emirembe mwaka dira people power yamwe mufena yo mazimwe banangi mutama kato senga tubawo wa president muna atukola ki munagena mutumanyira manyereze we mutyo kasinga mumufuga esawa zino nze mwatama people power nali njagala nnyo newe nako mwakera kumachogeranga muvuma buli muntu nze nja bevumira nze bloga ina mvuma wati nja kutandika ku family gye bakuzaala mudayo ne mwasamye sena mwaka katunda bayambe mufuna obutuze gye mumbeera mu bisibya mwe gye mumbeera onvuma ko gunja kunonyereza ko ne family ne mama wo ojja kulaba ojja kakasa nto ku simu ni abantu abekyawa si inakwe tulumira Museveni atukarakata people power tukarakata ononyaka emirembe ku Facebook eno okusanga people power bikumanyira ogenda kuwa bweru tokiza kutambula mama fe tuberewa olokanga muina sima people power tumbavu ne people power wanyu yomone kawalaji kwanya ni bitu binjagala okwogerano nga byo biva kudala ku ntobo y'omutima gwange mpulira nnaku n'obusungu Uganda yefuse kise kitategerekeka mumuloza muli bana muli bakatonda ogamaye katuna masiro kulomeza ko Museveni obanze ya muleta sironda akokera sagala kulonda sagala na kumanya
ebyokulonda ebiri nete kikeera ku macha kungana ku postinga kintu kyenjagala ku postinga problem yange ebadde ya ku postinga kintu kya simanyi Dr. Tim Tamale mbi postinze ng'omuntu wa postinga postiye netekako ebintu byange byenjagala gwovudde lero tandika kumanyira mbi ovuma Bobi Wine namuvumyeko nze amuvumye oba Dr. Tamale yamuvumye mwaba people power mwabivubuka mmwe nebyo bikazikaze ebibere Dubai mu biyumba yombamo mudde mudandi simanyi mudda mu Dubai mumanyi komaye Uganda facing onvume ngondaba nja kumalya kenda kujina jenterekedde myaka 3 nini ndakuyenga kuva njeterekedde myaka 20 njina ku mutima gwange enuma mudde munzungira ko mungwira ko darulya mu mwana bipopo biro binenge bimanyiramu omuntu okusirikira ngira kufuna akavuka kamaka people power wekati kajja banyumiza aka kamu kajja kira kumacha kanyumiza ba people power banne bako mumanyira manyire bali muri salisa nzite mujja kuntisa tisanze je mvudde wala ate mbadde struggling okubera nkyendi kati temumanyi wajje mpiso kutuka no wendi okwagala obutagala kyoyagala kigeza ojo manyiro onzireko mfude onseyange mu peji bya people power mwaka jiria mwe mundisa obana likende kumachani nzije wambe wanange ndi wano melisa ne school fees mu mpeyo mwaka ya people power yamwe mwe muna mvuma mutia eno peji yange ndi wadembe kola kina kyenjagala ate nno munzigudde ko lutalo nze by for information sagala Museveni yantukano Museveni ne ate mu people power mugenda kuntukano nammwe mutufukidde ekizibu eno Museveni atukala kata watuina emirembe okufira comfortable ye Facebook yo ne ku Facebook bakumazeko emirembe olokona bayina abandi mu kigrupu bakuzeko bakuvumye bakushenze mu bigrupu byabwe musinikire muri amanyo gamwe aba people wa muneso niwe nze mpali spectator mvubuko isimani ndabize Hamzani Kasule Hamzani chero ngama kaze into anomuwe Hamza muganda wange kankubulye kino ndi mu life eno mulimu ebintu byotaswa kema kya kuogera mu bulambo bwa nze obutogera kwa about omuntu we yukankubire simu amberedde ki nze obutagala politics tekigeza nti zino sagala sirumirwa Uganda nemirwa nnyo Uganda njagala Uganda buli muntu alina time ye ey'okubeera mu nsi muno buli bulungi ey'okubeera obubi Museveni atukala naye nga nzisagala mama tayagala Museveni omusajja atufuukira ningidde ekyoto kya people power nange Uganda ensi enyuma Uganda ensi enyuma Uganda ensi enyuma but end of the day ensi enyuma Uganda sitira kujjala ekindese waliwo kyali wange ava mu camp ya people power ali ku page ya people power guy aina respect mu kamwake ate kirabika tamanyi nnyo binkwatako bingi n'abantu abadde balaba ku page yange bannange nzokera ku makya okuposting about ekintu kyempulya ku page yange tesekeza nti no saagaliza Bobi Wine njagaliza Bobi Wine nnyo ali wange ne kuna barwe olupya lwakoze oluyumba president nanga bajja ku please play this song mu program yo ku email yange nanga it's fine because my work is to play music which is okay
but end of the day nze audience chimanyi tosakira kumacha kumfusinga kwagala gwe kyoyagala njagale wano chali ali ku page ya People Power bamita Hamzo Sale ali obakola bakadama ali somewhere musize bugundi ze buwarabu ekyo si kikulu nnyo ekikulu kiri nti achali wange nkuwa respect kubanga mukamwako oyinamu ekintu ekiyitibwa respect n'okutya n'okuwa abantu ekitiibwa nze kyokka ekintu kiri against about you People Power guys nti mumanyira nnyo mwagala nnyo mutuyisemu nnyo amaaso fe abantu tuvudde wala okutuuka we tuli nze sivangayo kuvuma muntu wadde n'ogu sikola nko video evuma muntu era sivuma nko muntu ku Facebook but this time nze okuvuma omuntu nesiza kuvuma muntu by the way nze kubulira abantu abasinga obunyi nti omuntu okusirika taba musiru ano omuntu okubanga taswakira kumacha ku expressinga engeri jawulira kigeza nti tabakataala sometimes bamo omuntu asirika for the sake of tayagala bigende wala n'ekirala ensi eri free oli waddembe okwagira kyona kyoyagala oba wagira Bobi Wine oba wagira Museveni oba wagira Besigye oba wagira ani oli waddembe neza okudda ku page yange okumpemula okumfosinga mu mwagale ekyenjaga mwagale simanyi munjagale kye mwagala mwana ba People Power mulinganga n'ebinanka byesajja kwogera sisikira bavuma because I'm not that kind of person nenjaga bazaamu ku magezi muddemu ku magezi nti wiliyo kwagala ekintu tofola kufosinga muntu kwagala kintu kyatagala kwagala bera n'ebibyo nange bere n'ebyange oluwaddembe kwa likinga page eno obo gilikinga because liro gamba like or don't like it's a matter of liking or disliking sikufosinga ebintu sibya kufosinga mudawo ne mumpemula ne mugamba simanyi ne bakakazi abakulu simanyi ndi abaana abato ne bakaka sincere speaking Uganda je mwagala okufuga munatufuga ku pistol we mutyo munatufuga nga mugera mutuvumwa vumi mutuyisama amaaso bakoze bali ku Facebook kuno diwa dokende kumachengo ndaba nga mvuma Bobi Wine natekana ebivulu byange mulabe ku page ya ya People Power nga mugamba simanyi agamba ko Bobi Wine yakuliye ekisinde ky'abantu abakuba obucupa yes na ina ochogera wende because characters abantu babiri ndi radio presenter ndi critic wa music ndi mtegesi wa bivulu ndi tata ebintu bine ebyo nana mbino muntu ogu omu ne okera kumacho kudda ku TV omuntu nambuze kibuzo nenjogera kitegeza nti ato netike because ambuziza nino kumuddamu nga we nino kumuddamu so mwaba People Power abadde ne muntu efulira ka bakabi muntu vuma muntu wemula nolaba omukazi omukulu wavano genda Dubai genda kolira family yo nze ndi mu Uganda sivangamu ntobedde mu Uganda wano buli kimu kye nina nki asolinze lwange Museveni tanyambyeko Bobi Wine tanyambyeko I do it myself as me so mudde ne mutumanyira tumujja tutwalira mu nkwawaza mmwe simbe mutuliyisa basebo simbe mutuliyisa temudda mutumanyira simbe mungulira data simbe munsasula nze gulira data wange nemuteka ku page yange nentako bikimu kyenjagala okuteekako na posti ng'ekwatagana ku Timale nengamba sirabangayo comedian ayina magezi nga Timale Saturday ntino nvumye Bobi Wine Saturday ki ebigambo byadayogera newunyiza comedian okubanga mukamwake atya Katonda nze sirabangayo comedian atya Katonda bukyanga Uganda bonna ba comedian benda baba bavuma baba we mulaba bakola biki ne Timale yakoze ekintu kye newunyiza okipostinga ku page yange kijiri kwatakatetya ne Bobi Wine I respect Bobi Wine kubanga kyali wange because gwe okunyamba kwange ne Bobi Wine tebikwatako naye tokumalako emirembe kujja kumpemula ogamba tino ba People Power bemujjo tutwalira mu nkwawaza mmwe ye government ye mwagala eyo tuyisama amaso ntumanyira fe tuli bantu bakulu sebo oli mukulu musaidio byoyina bibyo nebyange ebinkwatako byange nebyo bibyo sagala kumanya oba walidde oba towalidde bane fe tuyine ennaku yaffe tubonyebonye n'ensi gye tulimu okutuukano we tuli bibadde byamagero n'ogwe noddeeyo ng'okwanga bakuwa free internet yonna gy'osinzira mu nsi gyonna gy'olimu notandika okutumanya tumalako emirembe temutumalako mirembe fe twekyawakyawadda nze sivangayo okuvuma muntu naye ngenda kukeera kumakya nkwateka buloga kamu wano nkateke ku live nga bakakuba kiboko mumanyira ebyo mugera musinika ebinnyo byammwe munzije mukamaka mmwe sira wa Bobi Wine sina muntu wena gwendya ndya byange nekolera zange ntuyo zange okutuuka no wendi temuddangamu kunya samirako ebisirisi byammwe bemweyogeza
I try to keep myself to be calm no kubera nga kulinga nembe wala nene wala abantu tojja kuveeri omanyire ku page yange je nekolera oli waddembo jagala oli waddembo butajagala siku forcinga kwagala page yange ali tojja kumforcinga kwagala bipopapa byammwe si wagira Museveni era sagala kumanya bikwataka ku Museveni to hell with Museveni byanda dena ku family yange bimanyi ni ata tojja kumforcinga kwagala bintu bimwagala njagale simanyi ovuma people ovuma Bobi Wine yani se wange yaraze kukumuka jana asasulia mwanange school fees oba yarakende kumachana na asasulia abantu benda bidira mumanyira manyirebe mudengu data ba mu siru nze nyama jiri the city anze kumvuma nalabadda mamange yango banga nemyaka 8 ekintu kyanvuma yanga ntyo Jacob sina mugaso ku nsi ebibe muvuma nsibye mbiwulira mu matu gange nsibye mbimanyi mpulide mbi nkuze mbiraba temwina kipeche mugera kumvuma n'entitya kati mugera kuvuma njagala muvume mutugamu njagala ovengo kwesa manyako genyini onsange ogente Jacob nkwewulira otagenti tunoze waje navanga mukutoba naita mutanuru okutukana wendi mudde ne mwasamira ebintu bya mwe kisirusiru nze nja kubavuma sivumangako bloga de nogu satakingako muntu wadde nogu mpostinga bintu bya benjagala obo kyagadde no kyagala bato kyagadde no kireka okuddako kunfula emboozi yammwe ku page yange ku data wange wachi mumalako emirembe page yammwe yange olwadde mbokera ku macho jani likinga oba gira ikinga mbo bakusuza simanyi yagala bakadde mbadde yaganjogera nnyoko mugera mwasama yasama kati mpale mama mwagale nanti njagala bakadde njagala ndesere mama wo mwagale nanti njagala bakadde mumanyira wachi mutusibako ebintu bimwagala mutwagale oba mwagala byammwe chance ye okwagala oba obutayagala ate ani ona nkubira nkyayomba gusoko veeko mwe bagayizi buli muntu ali waddembe okwagala oba tayagala ndi mu karantini entogonya ndeno Museveni ataddeko binanka nibye tuli mu nnaku mudde munja samira kuwanda simanyi biki wakitovaayo nolagaga olaba nze ngonodde amateeka gavumenti ekende ku makye tugambye musigale ewaka waki ogenda okukola ng'omanyi gavumenti egambye nti musigale ewaka mutujjeko ennaku yammwe nammwe oba omanyi nti no gavumenti egambye nti sigala waka waki ovaayo ogenda okole gotaba kiri mu nsi ensi abantu bafa mudda mu mitu bya kisiru munonya sympathy mbwa mmwe ngenda bevumira nze ngenda bevumira gwowulya nti no neewulira ng'omanyi nti omanyi nzaani nze bampita Jacob mbeera zana jangu omanyi kinzaani ebyo muddala ne mutisatisandisa nze nja kukwatako akantu akavubuka kama akapipupa wekati mujja kakasa nti okubusi mulimu abatumbaavu okusirika si muntu taba musiru omuntu okubeera nti no asirise teba musiru sinabakera kumacha kwatakingako Bobi Wine lwekyo because mukuru wange nkuze mu industry eno nga mulaba muwa respect mpa Banjo Man respect mpa Mitch Kiwani respect mpa Mama Babi respect but mwe ba followers me ba follower gono kaka oku mwana buchali mumwe wa people power muinegeje mumanyira mumwe kati mubanyidde mukyamu nze nja bevumira kati nsagala munvume njagala onsange oneyimbe mogenti Jacobo wavuma people power oyimirirawo olabe mmwe mumanyi fa abantu juwaje tuvudde okutukano etuli myaka 8 abeera ku street ke wani Bobi Wine ajao na namba na nyamba kuba Museveni ajao na nyamba wachi munkuba Museveni wachi munkuba people power mmwe nze siwagira politics next chingana ku posting a message enyumidde nganzo omuntu webe nyumidde it's well ndi waddembo gipostinga ndi waddembo gano gipostinga sokera kumacha kumalako mirembe semanyi jivayo oyogere ensonga eziri mu Uganda wacha abantu bafa nzaba tumo kufa buli muntu ayina okufa kwe Jacob nja kufa na wala video no jakufa buli muntu ajja kufa ubange ntekateka ya Katonda yalegama nti ojja kufa wotyo yejjo kuba enfaayo no 40 yejjo kuba enfaayo nekirala kankutangaze mu simaye bavuka ba people power you can't force reality tosakera kumacha ku forcing reality Katonda wa asalawo nga yagala Museveni abere mu bufuzi no kolotya no muvume mirundi 10 Museveni ajja tufuga fena nze nawe atufuge fena twavuwale because tetulina magezi galaba maso je tulaga Katonda ya asalawo ani abera ku ntebe eyo era Museveni wanaba mukoyi ajja kujja mu switch wati chui amujjewo bantu banyinyo betulabye ababadde mu bufuzi ne wana bagenda nesitukera kumacho tumalako mirembe muntu mazeke mirembe tetukyalina
bampede kanywene ku mazzi nkomawo temuvaako mbwammwe ndi waka wange ebizibu binna bingi ndi mu kalantini zinsubiyeko nsulana mu ntebe pressure nina nyingi mudda munyumiza stole zammwe ate nkomawo temuvaawo Gasiya kamana okufuna amazzi wano embase zimanyiriza people power akanyona Red Bull mfuna amaanyi mbaletedde Red Bull mfuna amaanyi bulungi people power muyinegeje mumanyiramu naye kati mwamanyidde mukyamu bana enga nsirise okuva ku makyamu ndiko munfudde emboozi munvuma mu bipeji byammwe munindira kamanyo gammwe olwokubanga newe kitiibwa saka kuvayo kwogera na kuwemula kintu nemoza nti ndi musiru siri musiru kawano I survived on my own nga mama ngi tatange bangobye waka nga nemyaka 8 goverero kwanga tino wagira Bobi Wine omanyire gomanyi waje envudde okutuka no wendi Gasiya olwokuba nsagala kubayo mutechikezo semanyi kuwemula nange manyi okuwemula nene we kitiibwa olwokuba nti omanyi gye nvudde ne kiki enkoleredde nesekera kumacha kumalako mirembe gyange mu people power mwaka jirya kanywe namu nkyabavuma data wange mwe simanyi people power binanka ni bisimanyi bikimwe people power amazimwe ngenda kubevumira mwe ngenda kutandika okuvuma buli muntu yena nvuma ebyo ddamu ndo mutudde no danda ngune ndo taliko okumvuma vuma kumpisa isama amaso gonkoledde okutukana wendi gomanyi waje nvudde Bobi Wine nyambye ku nganchali ku street wani ngandagana omunkuba nzo kuswako ningo kutukana omanyi kyempisemo okutuka wano mujje muddeni mujje musinikira kamanyo gamwe ovuma people power ovuma Bobi Wine namuvumyeko kabawe n'okunywamu mweze nabangi kankomewo ndeta mazzi ndimbuliri nebase enako nnuma abantu bafa abantu nina abawana bokulabirira bagalama abana bali 10 benino kulabirira benino kuwa omukyere benino kuwa kawunga tebalina kyakulya munyumeza tino nkere ku macha simanyi nkole kimwe simanyi wacho ovuma Bobi Wine yani atagambibwako ye namuvumyeko mujja mundira kamanyo gammwe mulekera kunteka mibozi bya mwe aba people power nze ndikana kambata ne tobedde byange nja kuvuma omuntu atenze nasalawo nja kutta omuntu nze kate nkomawo temuvaawo nja bevumira aba people power ngesobolera nkomyewo mbalengeza kukima mazzi aba people power mumanyidde nnyo nasoka nensirikira akavubuka kali South Africa bakata MC Nomani kayimbi kanzira ku kalamba ne kanvuma nensirika ono simanyi ani bamwitani ono kakensa nansira ko navuma nensirika aba people power bloga munvumi nensirika ebbanga ddene nga sibe sinyega kigambo wadde neki olwokuba newe ekitiibwa nenga tisijja kuvuma muntu wadde n'omu kansirike ne kuno kimpitiriddeko mumanyidde nnyo ekisusse mugende mumanyire bali bemuliisa mulinganga n'ebyammwe bye muyina mwinenge gye muyitulwana mu Uganda gyobera Uganda yammwe mwe mutufuga senga badde nera Museveni abawanye debate nze mba kuba Museveni nkwatayo ka people power aka akavubuka aka nende kwa kasalasaro obusorobo tekadda mukumanyira adde n'omuntu n'omu mwinenge gye mumanyi gye mutwala muntu muli superior temuli superior wano temuli above the law eno free world buli muntu waddembe okupostinga kyona kyayagala oli waddembe okupostinga kyoyagala ndi waddembe okupostinga kyonjagala ndi waddembe okuwagira gwenjagala nawe oli waddembe okuwagira gwoyagala waki mutumalako emirembe But people power, you abuse the Bobi Wine. Namu abuse nze koddi. Namu vumye koddi. Muno nyo kulinyirira, muno nyo sinike binyo temwina byakola. Mubere no bakadama bamwe temujja tumanyina tumalako mirembe. Nza respect somebody who will respect me back. But okera kumachana malake mirembe ne kusidikirira. Tesikaza nto simanyi kuvuma bimvumo bimuvuma. Kuwe mula gwe mulimu gwe muyina. Kuvunisa abantu manyo nokola ki katinze bulina kwa mvuma. Walo akede mwana kamano kunywa amazzi obusumu nina bungi kuba people power mmwe ensi yafu mugifudde gayena mutandizo tuteka mechize ekyali wanewa Rwanda mwagala twettette fe tuli mu Uganda wakimuteka mu ebizeze mwe byekisiru notuni yanga abantu bafa ku kintu kimu kyoka kufuga abantu bali mu kufa abantu banonya posirwaze ekirwadde kiri mukutta abantu mudda mwemola ki omusajja abagaye musigale waka
Mudamu simanya atengenda kukola omusajja gane sigala waka otutte ebintu ogenda kutunda ate nze mba kuba ye sasi ku nyama kwa muine emputtu bannayuganda muine emputtu sasi ku nyama naddamu ebya people power mmwe nfuna yekyo era mwawona nga muli ku Museveni falago mumanyira nomudda ku page ye novuma Museveni noli akutte simanye esimu y'emitwalo 2 novuma Museveni noli asula musimanya afuna emitwalo 10 navuma Museveni nofuno gati ko singa Museveni akira ku macha nakwata yakavubuka kamu nakateka keruzirawo ne batunda ebibanja bya kajjayo mumuzanyisa n'ensi abantu balabye ebizibu mu nsi muno kanywa amazi nti abavuma najja mu Kampala nga sinade n'ekikumi ku nsi yange nyola amazzi aganyonguga mwagala kunzijjako mirembe gyange mbwa mmwe mwani abanzijjako emirembe gyange mwani abanzijjako emirembe mu gyange mwaba people power muza muli above the law tosobola kutwala mirembe gyange. It's a free world. Oli waddembe okwagala kyonna kyoyagala nze bitanzimba saagala kumanya waba kuba abantu mu Kampala babakuba simanya abantu bafa as long as nze ndi mulamu n'omwana wange mulamu n'abantu benjagala balamu. That's all matters. Kuno ku nsi ekintu ekiri mu Uganda kiri about for God and your pocket kiri mu Uganda nogo pakisime gomu tukubako naye byebimu byali mukola wachi mutumanyira manyira simanyi oyagala ngotayagala Bobi Wine musango mama tunataka kusula mu nyumba nze nja bevumira tachifude wakulwana biche wakufira ki na Uganda ze yanta mata madda Uganda yantuuka wano kuva mbuto bange nga Uganda yantuuka wano temuza ntimwina ekivumo kyemugenda kunvuma kyestafunyeko mbulamu bwange gwetebereza ku myaka 8 ng'osula ku street bivumo kibiyinza okubanga oli sivinga buli nnaku ku myaka 10 nopangisa mu Kisenyi mu video hall ng'osula ku fomu myaka kati gwetebereza bivumo kibayinza okunvuma bestawulirangako mujja mungwirako eddaluuli yammwe mbulako nga people power fuck you temuda mutumanyina namwe otumala ku mirembe gyaffe nze yewulya nti wali wa people power njagala onombe physically sagala onvumire ku internet noonya ontuneko bivemo ebyamateeka twetwale hands down mumanyina nnyo omuntu wasirika taba musiru omuntu okera kumakya okusirika naye wekitiibwa tesigenda ate musiru mumulinyeko mugere nga mumanyira okwanga nti omuntu musirise tajja kuvayo kwogera olwokamwe muwemula nnyo muvumavuma nnyo maama twakasoka okulaba people power UPC yali wano nga y'amaanyi ne movement ejagenda nze siwagala movement sagala people power sina kyenjagala kumpa mirembe gyange tontabala sikutabala womba tontabadde sijja kutabala woba ontabadde nja kutabala kati omwaka guno gwendiwo buli yalanvumyeko ngenda muvuma nange mutege nti naffe tumanyi okuvuma lwakwerekereza n'ebitibwa byaffe naye nga tumuwalange tajja kundaba nga nvuma ku Facebook kubanga manyi muwalange ali ku Facebook esawa zino mundiko munjologa mundisiza amanankali mundisiza biki olwoka mumanyi okuvuma ebigambo ebiwemula mwakali wa people power mugere mumanyire banyammwe ebe musinika ebinyo gwe MC Nomani wa South Africa gwe MC Nomani gwe wanvuma nga toli kyali wange gwe MC Nomani gwe toddange Uganda MC Nomani gwe ganja Nomani gwe MC Nomani tomanyi waje ntambulidde okutuuka wano gwe MC Nomani gwe kakensa gwe muba bloga befuula abakabi mmwe nze